Previously on the Kitonsaz. Mukuru nze ndi musajja mukuru naye nkuba yagala embaga jiri yakumanya ne bwita sitaani noyita muwala wange sitaani nange nopita sitaani noteesa ko babiyigge bagenda obbikwata nga ndi fiiti pa ekintu nkyabya ennyindo mukole nnyo mukole ayita mubba materiyo njagala mukole muterezaawo tere bulungi kyekyanga bengini yooli oyo besweri mugamba akole ajja kuddaawo mukole mumanye ennaku yammwe temubuza emitayimbwa owulidde mugigolole njagala buli omu abeere ku mulimu gwe ng'akola nnyo ingini yaluwa nja mmulaba kale naye mukole ono Kitonsaz Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Idi Mubarak. Takabbal Allahu minna wa minkum. Huri otia. Jetri baba. Muwara. Mujiye bali. Wota gedde otie. Andi banda girideri. Manga ntino oliye jozimba. Ndi wano beerawo kubakati wano ku site. Nina okujja ne netuukira kukola ebintu ebi. Obuzizza gwe taatawo. Mbozizza. Omuwara akuze. Akuze. Nakoma kumulaba kulumbe. Jali. Muli mutya? Alhamdulillah mwotele. Wano ku site wano. Nebeererawo kennyini. Obudde nyina abaana banziba nakagoba bayingini yaba. Wano nawo. Wange wano. Ziri mu site zennina. Nisema kola sente ozijje wallahi. Kukola sente kukola. Kina kugamba kululi nti mukole nnyo. Sima kulanga tokola. Mukola naye olusi ebintu byemukola Allah tateka mu baraka. Okola ate bw'osaba Allah giratya akwongere musaddaaka ennyo nze nsaddaaka muli mutya yatuli kaakati munenga bwe nakunnyonnyola mu luli era ebizibu byeyongedde sokoleke nange ate ofunye omukisa ng'okyayo ebizibu byo ofunye omukisa n'ojja anti mbadde nkunnyonnyola sokoleke ogenda kunnyonnyola naye nange mbadde njagala nkutegeezeemuuko nti mbadde nange mpulaninga kujjayo ku kyalo ate ki Simbulira kale chichoni we chipya. Ennaku zino oli muyimbi. Bikwatako. Lwaki ate nkubidde ku ssaawa esembayo nga tukwata? Ate wano ononye eki. Twakkiriziganyizza twesanga eri gye twesanga. Naye ati nekubira amasima osembayo nga tukwata. Nze mbulwa. Sisibulirirwa naawe we mba mbeetaaga mmwe nabagamba bafuna. Oli otya? Atakumanyi yekka ndi bulungi. Oli otya? Mbubeera wa watuufu. Obeera wano? Wano wonsanze. Ate wano waliwo ennyumba. Wembeera. Nga watandise okwogera nga muli temukyalina magezi. Mukulu wange ebbere twayonkeyo eriyo. Nduddo bakwatamu eyali abatereeza ne mbateeka ku mustawa. Tokyatukanga kati. Nduddo bakwatamu. Tokyatukanga. Mali familia yammwe muli basiru naye nali mbayambye kuva ku muganda wo Kitonsa talina magezi. Kati leero zigenda zireeta maama mmono yagenda okukola mu kiyumba. Lindako. Ekikulese kunnangira busiru bwewaffe. Mbadde sifunanga budde bukubuuza maama ku myaka egyo kiki ekyamutwala okugenda okubonaabonera. Gwe ate bikukwatirako wagende watata w'otuule. Naye ate mulimu n'ekintu kyo bagamba nti muli basiru. Maama wo okugenda mu kiyumba ate gwe waaligenze. Kati okola ki wano ng'oggyeko abasajja okutulugunya okola ki? Osoma ki?
Osoma ki? Wandiyagadde nzije uwo nkusaba olukusa nti ngenda soma. Banga yonna ne mbadde naawe nkuwulira osoma ki? Byensoma. Biki? Osoma kyalaani nti byagala tobikwata. Ali asomye kyalaani. Gwe kennyini. Tondabikira kuba muna magezi ga gasomero. Nja kuyita ku graduation. Lwaki tofumbirwa? Akati asomye n'atasomye bonna bakola pati. Ng'oli mufumbo Zubedah. Ye ate nze oyinza okumbala nga gwenza abasajja bangi ayaniro bamanyi. Kati muganda wasiba ku nnyumba ng'akaaba. Marvin. Mulekwa nagoba kano kalunzi nkonyo kano akaliko kwa makanika mulekao nafunyawo wahaliya gwe ganina ze mkono tombala ate kugwe mwadiba mmwe gwe ne kano kaganda ko kagonde ani Marvin ato yasiba ato ayinza okuvako nebo mukubira kati simu ne mugamba nti Marvin jangu wano nsange ajja nantwalira ku bigere talina Marvin owanga gwe manyi obo ina Marvin mwechawa ddane Marvin timwamuyire ebyokunywa wali sikate mu mutire mu kalisto wali wanga twekwana oli ko manya ngawe twechawa anti mwafuna omukazi owebizigo naye mukwano yakunkolerako oyo nalina sene naye baba naye temugenda musobola temulana nze nalina mumwa naye ate yajja bo kati gwe bikukwatirako ebyewaffe bisigala nga byewaffe sikufunanga nzuno ya mwafaaki lwaki yakuyiira saabitegeera kumanyi nabigwamu bugi Marvin yankubira bukubizi tebikwata ko yakuyiira amazzi bya family tebina bikwata talina muyadde magezi tebina bikwata isimu yange simu kiraka yange oyo no Marvin ng'akwagaza nti Marvin alina essimu wakunoonya bunoonya gye mulekedde gye mukubirako ne layini ye kutuka kalayini yasigaza katini bwe kati okolekyo kampi mukwana ate nga naawe nsekukubye nnyo naawe okwata mapeesa nagwo obuwala bukusaze mu myaka gyawo ffe twali tetukola basajja twali tubatigomya ayayaya naye abaggwe kwaje emyaka ng'okwata kati era ggwe ku myaka gy'okyadibyate okyesiba ku muganda wange ani higwe ekyo nyinza mwagala kibooba gwe muganda kale bamuwala tunulya muganda okumukuba akafaananyi nyinza mwagalako ki tutuukire ku nsonga wangamye bagala kundaba njaga kukulaba muwalawo omukolo gutuuse muwala muwalawo aliwo yenna omukulu omukolo gutuuse ogw'okwanjula ono ankwatira amatayi ku geeti so oyo omukulu we omukulu we bere ngamba ye omwana yafunya atyo omukize okumpisa zalina ezo ate empisa zombi simbi muwala omukulu wakuza omwana oyo abaana bakoledde obwani ali muwasa la ilaha illallah musajja ajja kuba musajja ajja kuba musajja nnyo musajja wasa omukazi alimutwala oli otya alhamdulillah kati omukolo gumpuuba omukolo muwalawo akuze yaraba omusajja byo bino byonsiŋŋaanya enjira njagala omukolo gugenda okutuuka nga ndi fiiti kuba gulimu obusongasonga ate busonga bute si ekikulu ekyo naye nga omukolo gutuuse kati gumpuuba ate gugenda kubeerawo wali wange wennyini nga makerera awo ewadija mukyala waffe oyo kola ogenda okubeera adija abimanyiiko nabimugamba maka gange nakkiriza ate biriko okukkiriza ye mutegeeza butegeeza adija ayinza ofuguma nga nze njogedde yateera ayinza ofuguma nga nze njogedde ngaafuguma tasobola adija nonaama tomumanyi maama oyo amumanyi yamulaba muguntu twajja naye mukuziika eyo omulaba tumukuziika omunene ekyala kyange kiwadde emirembe muli mutya tuli awo kakati omukazi yamaze neyekyanga waliwo embadde baatuwa okukuuma obadde obeera mbadde njisulamu nga tukuumawo obukuumi naye katumalize kino kwenda kuza omwezi 2 mwezi omukolo gwa 2 mwezi sikyusaamu muwalaawo omukulu saamukugambako bwamuŋŋamba abaana aba oli omukyala yagenda nga sinawa kuwasa adija anti nga tonnatuuke kuba kati kino ekizibu ekiriwo ye oli omukazi atugambye tuve mu nnyumba yatugambye tuveemu kuba mbadde nkumawo obukuumi kati emabegako wali era oba wiiki eri wedde yali atuwadde ennaku 3 okuva mu nnyumba atwongeremu takyasobola neze ennaku 3 abadde azongera ku myezi 3 gye yatuwa nakolewo ki atalina sente ngera omanyi bwomanyi omuntu bwalina kino ekintu atwongeremu emyezi 3 gyokka tasobola neze ennaku 3 zatuwadde zibadde zakwongeramu bwongezi kuba yali yatugobawo dda mwe mugira mukoona anti kyeŋŋamba kyembadde njagala mbadde njagala ono omwana
Amani kati ye yali asomya agenda ku university. Yali osubise katende seto zijjawo. Kamba damu yambye. Kakati nga kyenjagala. Nze kali mbadde ngenda kuyiya ngende wa mama mu kyalo. Okoze bulungi. Katende okoze bulungi, katende kati okuze. Odde mu kyalo. Kubijja. Siga kubeera dance okembeera nga bwenjiya bokola ki awo Kudda. Aka tudde otangeri waka walungi n'ennyuwa eri. Ne musema kola mu kyalo go kyasobola okubeerayo. Ande nze sisobola neggo kisobola. Oli mu kibuga ne olinga ali mu kyalo. Nze mbeera nta mu kyalo nga gwe baaba oli eno mu kibuga. Bulaba kiba kijja. Katende oli muto wange. Tosobola kubeera mu kibuga fembi. Gobera mu kyalo abantu bafa okuba akasimu nti wali wayafudde. Nze abenganda mangi babeera ne baganda babine kati gwe kingana okubeera nawe kiki. Njagala obeere nange naye ng'oli mu kyalo obuyambi ojjanjabe mama nga kuyambireeyo. Gwe manya kibuga. Duniya ekusika nnyo. Duniya ekusika nnyo wallahi. Mu kyalo teba bantu. Kati mu kyalo teba bantu. Abamu tebabeera na baabwe ne kati gwe oli musiraamu. Kati ozimba na kino kimuzimba. Kimu ku ebyo naye nkubuuza mu kyalo kiri haramu okubeera mu kyalo. Tekiri haramu n'eki kyeŋŋamba kati ng'okuyunga oluganda kati nze embeera yange gye ndimu ogimanyi sijja gikunyumya. Oyogedde bulungi Katende okuyunga oluganda maama ali mu kyalo oyunga oluganda ng'ova ku maama nze mbaweereze ng'obuyambi eri mu kyalo ne president yabiyogeddeko mu kibuga migati bagula migulo eri mwogo wa bwereere. Ogenda kundeka bwe nti nyimirire. Twadde bakumitinga erisi wano mbuulira kyonjagaza. Nno kyayina mpisa Rebecca. Mbuulira nzuno wangapi yoga oyogera bubi kati. Oyonoonese. Muganda ogula kamotoka ate nga tannakasasula. Mukwano okwogera obungi tebakulya. Tojja kunsobolera. Tosobola. Ogenda kola bwoti. Ekindese wano. Oyina ku mazzi. Ag'okunywa. Nammwe temukyalina amazzi g'akunywa. Era gyonna gikayidde ddala. Gikaza nnyo. Ate mwe abagagga n'otabeera yadde n'ebitaano waliwo amazzi ge batunda. Ate mukwano tokwata famire waliwo n'ag'ekikumi. Tokwata famire y'abantu bategevu gigeraageranya n'abaana bisassalala. Famire yammwe yabisassalala. Ogenda kugamba Kitonsaze kulabulako. Omanyi kati gwe mu famire y'abakitonsa go waliyo ng'alinamu ku magezi lwakuba naye ngenze okutuukako nga n'empeke yalimu egenda. Ndowooza ku lwawo bakuba. Tumanyire nnyo. Njagala ogenda ogambe maama wo. Kuba ye enkoowa gye twekoowa ffe ababiri nze n'ennyoko. Teri ayinza kulaba munne ne twako kye tunyumya. Ategeka olugoye ngenda kusomeza 2 mwezi. Ayina gy'alaga. Mukolo. Temugumanyi? Tetumanyi mukolo gwonna. Kitonsa tabagambangako mukolo? Kitonsa tabagambangako mukolo? Ogwaca ni gwe tuwerekera. Agenda kujjayo nze. Ewa. Banzijawa. Gye wafumbirwa gy'agenda okujja ate. Emuyenga. Gye wafumbirwa emiyenga. Waliko ku mukolo. Nakuyita. Wayambala gomesi wabuuza. Nange nawulira biwulire. Wakuba obululu. Nawulira biwulire. Wakuba jambo. Oli ku bigambo bye nawulidde. Jambo twandikikubye babiri. Onoobamu amagezi. Se bulijjo mmanyi abantu abali mu kakala kamulungufu mulimu amagezi ate tulina amagezi. Waliko ku mukolo olowoozanga muganda wo. Ku mukolo waliko gonsibako. Musajja ki gwe nawasa? Gwamanyi ate nze amanya ge yani. Muwanvu mumpi muddugavu mweru. Gwamanyi n'abantu bo. Ddamu amagezi naawe. Tulina omukolo nze ne Kitonsa. Kale ate ebyewammwe bikyatukwatako ffe. Hati kubakwata muganda mmwe yagenda okuwasa. Agenda wasiza wammwe. Adonazi. Kyenkunyonyola oganyo kitegeera. Ekyaki? Kyenkugamba kati tukole boti nsigana mbaga kubaawo. Embaga ebyo nsooke nfune obuyambi ku kino kituliko. Ate kyembaga nkuyise ku mbaga 2 mwezi. Ompite ne banno ab'ekika kwasijja ku bodde bwabwe nja kutuba obatume obayite. Anti kati ate nze nza kuyita omuntu najja. Gwogamba Ssemakulu omugagga abaagala ku mbaga. Okulya okunywa tomoni. Anti kati era okujja ngo mpade transport ningenda ngamba kati n'essimu yennyini sirina. Kakati mbanga ndabagambira ku. Tuva wano. Nkwadde akasimu. Neyanziza alhamdulillah. Transport ngenda mukuwa. Okujjako muzeeyi ndugwa. Nze nja mwetuukirako si mwangu. Ye ndugwa nja kugira ndya. Ojja kumwerabira. Ne bano sengana makulu ebukolooto gwe mwegambire. Kati kyembadde njagala ensonga endala. Nti omwana ono mbadde njagala asigale wano ewuwo. Ono. Anti kati wajja omubeerera wange okusobola okuvaawo ng'agenda wali wasomera ku gundi.
ku university. Ku university. Kumpi. Avano zeetagisana ka boda. Afano najira atya? Kati nze wemera owomuze nsobola okuyiya kutetekanya ng'omusajja. Ate tetuyizanga toliwo tokuze. Tokuze. Nekati kikulu kya byonna. Ekyo njagadde nkwanguyize. Kati muramu wo mukyalo waffe. Gwegenda omusabe olukusa. Tajja kugaana. Katende naawe. Ekyo wallahi sobola gikola. Nze ate nsaba omukazi. Kale gwegenda omutegeeza ko ekyo simakula sigenda kikola. Omukazi omutya? Kali nga lwaki nsaba omukazi nga gwe oli? Nze omukazi sigamba nti wamutya. Nze omukazi sira kye mutyako. Era obanga amutya kyogamba. Nga mutyako kyoyo. Oyo Omukazi omukazi sifuguma naddamu naye njagadde gwe kennyini. Gwe kennyini bagamba gwe kennyini otuuke. Nnyini mufu yakwata wawunya gwe otuukewo. Kati kye ŋŋamba gwe kwata mwana ng'omukuba wali. Kati ate omwana ganza agenda kubuuza ye yagizimba wa Luganda. Nagimukwasa. Nze omukazi simutya. Simutya gwe just ojja mugamba muzeyi mukulu wange simakulu agambye ono mwana abeere wange. Ekyo kinkalubiriddemu ekyaddala. Omukazi omutya. Hadija omutya. Andi kati gukwata mwana muwala wuwo yakuze. Naye kati ekikulu kya byonna. Gwe mugambe nti mwana azise ate anafuguma nanyini maka. Oli muto wange. Bwendita n'olikwata. Gwe bali kimanya. Oli muganda wange. Tato mama atya. Olutali luyunge. Twanyonka kwita sindikola kinza kuva. Mukubeeredde mu mbeera zonna. Naye kati ekikulu kya byonna. Njagadde tuyambagane. Hadija siwa kika kyaffe. Ekyo badde nkukingiza ko kugamba. Mwe bantu bange ab'ekika kyange. Kati guno musayi gwaffe. Kati tulina okukola kati mu mbeera muno mwe tuli. Tondowooza Hadija badde anoonya omukozi. Omwana ajje wakanga omukozi bw'akola bw'asoma. Semakula nedda. Semakula nedda. Kati oba tolina kyonnyambye. Abeerawo wakanga bw'asoma. Ate omwana asoma ate kyengamba. Andi buliriza Semaka bw'aba togenda kunnyamba ngamba. Ndi kukuteekateeka kukuyamba. Kati omwana mugambye ati ate azengawo sigaalo. Kyengezaako okugamba wali waka kati Hadija mu mbeera mwali. Hadija si mwanguza kuwulira amazima nga siriiwo kubanza wakasibeera wennyini. Gwe mufuula obutaba bwangu. Bwembeerawo Hadija talina taabu. N'ebiseera ebisinga byembeerawo bye bitono. Ono omwana ajje tuyambaga n'emyaka ebiri. Oli mu mwaka gwakumeka? Mwaka gusooka. Sembere ntulabe. Ono muwala waffe ali mwaka gusooka. Tuli ba Luganda. Olina okukakkana abeere flexible bulungi. Ono omwana mukakkamu kuva buto era naawe okimanyi. Emirimu agimanyi? Agimanyi talina kyatamanyi. Asobola okuboobeza eddigobe. Kati nawe ntegera nti olina amagezi kati muganda wo kaafe obeere nga naawe oli omu ku abo abakoze ku nteekateeka y'enfaayi. Zubedah watumanyira kuva dda. Nenyimirirawo wamu naawe naye kati ebbanga lyamaze nga toliiwo nkutegedde kiki kyoli. Nensuuka naawe kati ntegeera kiki ekituufu kyoli Zubedah. Kuliro tojja tumanyiira. Otegeera kitonsa oba bamutte. Tominaako Luganda oba bamutte. Ate tojja nakungubaga bamusse tojja nakungubaga totusindikira yadde amabugo. Nze kungubaga njagala okuba na mwana. Totugulira yadde keese gye tunamuziika mu mulekate. Munamuziika mu ddiba lya mbwa. Wagenda omutuzikira. Oyo munamuziika nako. Lwaki kikuluma? Tujja mutematimu. Lwaki kikuluma? Muteme. Tujja mutema obufififu muzike nga mbwa. Bw'eba ogisanga wa? Mbwa tumusula mu masanganzira. Muganda wo. Siya. Era osiyo mutaba na magezi. Kimama kyamwe kijja kubeera eri mu kiyomba bakikubire nga kigambe muwalawo mye. Kikulumako ki? Mutabani wo mye. Muganda wo mye. Tujja mutwala emasaka tumuzike. Kajja nako tukatemeka abako. Tujja muziika. Kati gwe muziko n'oba okyaliwo. Kwaka akajanja gwe. Tomanyidde. Ogenda kunkola ki? Tulwane. Kati tutuno. Tulwanire wano kinkole. Nkola kyayagala okunkola kinkole kati. Batuziike ekituufu. Ate ne najja nga nze kulwana ogenda kukola ki? Nze nzikiriza kamusooke. Kamusooke jamu. Saagala ntalo z'abaavu ate kkube ate ogambe nti bakusasule. Sente ziriwo za mukolo. Okola ki mu baavu? Lwaki weesibye ku baavu? Abagagga gye bali. Sigenda kulwana naawe mu oli wano weefoosinga ku musajja omwavu oyagala akuwasanga abagagga gye bali. Eyo muyenga gy'obeera teri basajja. Muyenga gye mubeera temulina basajja basobola kuwasa. Ne ggwe ng'ani akuwasa kweri? Tuyamba nfuuzi ya Katonda. Tuyamba nfuuzi ya Katonda. Tuyamba nfuuzi ya Katonda. Kati kyengenda okukola kiri eki? Sigenda kutawaana na Kitonsa. Wabula mulabule. Mugambe yeesonyiwa abantu bonna benjogera nabo. Akutte mikwano gyange gyonna atandise ogiteekamu empisa embi atandise ogiteekamu ekitima nze ndabanga ggwe ateesonyiwa abantu ba Kitonsa kubanga kati oli wano nange. Sina bwe nkuyita. Kati okola ki wano? Ani ali ku bantu ba banne? Kati Kitonsa yali ku bantu bo oba gwali? Zubedah togenda ku Mavini nja kukuba gwe nja kukuba Zubedah.
Oyakola ki? Togenda ku Mavini, Mavini tomuteekamu. Yogera ng'olero ky'okuba malusu. Nja kukuba Zubeeda. Yogera ng'olero ky'okuba malusu. Twaki oyogera onsembere? Onkutta awakyamu. Mavini mwakyawira eri ku restaurant. Waliyo nga twekwana? Saaliyo naye mwekyawa. Kati olina obeerayo nga twekyawa. Njagala janjagalamu. Nemwe nkugambye namubira simu nemugajangu wanajja. Mavini gwembeera ano naye ng'ayagala ggwe. Wulira ebirooto by'abaavu. Wulira ebirooto by'abaavu. Mavini gwembeera naye. Mavini omanyi ne gy'abeera ggwe. Nze nga mbagwaloota. Fuuza eri asula bawula kateni. Naye nga Mavini gw'oyogerako mutegeera oba olinayo Mavini omulala gw'oyogerako? Kati gw'oyogerako gw'otategeera. Nze Mavini mumanyi. Nze njogera ku Mavini owange. Boyfriend owange. Ayakufera nawe gwakwagaza ati kumusiriwa mulina Mavini asobola kumira. Mavini abeera wali bagezi. Mavini gwe tusula mu buliri bwe bumu. Awa gasiya naawe gwe. Mavini ali eri atwala bidoli. Kati oba owooza nti otegeera Mavini tolina ky'omumanyiko. Kubanga nze buli kimu ekikwata ku kakadde. Osulayo nani? Osulayo ne Mavini. Mavini gwesula naye mu buliri. Ayina naye tabagaza. Taliwo yalagawa. Taliwo Mavini yatambula mu up country. Muzeyi yamutuma alina emirimu emitongole gy'aliko. Kati no Mavini ali wano mbeera naye. Era buli kimu. Muzeyi yamutuma. Miliyoni 4 ze yamuwa. Simanyi ayagala mutwe gwa Kitonsa. Gw'oyagala simanyi naawe. Kati ate gwe oninga atwala omukozi. Nze ono muwala wange. Ne bwe mba wendi. Nga Hadija taliiwo. Ono mwana waffe. Hadija bw'aba waali tamumanyi simumanyi. Kati kiba kinga kiriga nti era tagenda somera kibanga gy'abadde. Kuba kati agenda kuba mu mirimu. Kati ogamba mukuwobeza abula bannange. Katende. Osoma evening osoma full day. Mwana huyu asoma evening. Evening wataka saa 10 na mmeka? Ni paka kummeka? 2 hours. Wana akole mirimu si mingi waka. Ajja akole ku mirimu tusobole okubaawo. Ebisigadde ojja kubindekera. Nzo mwana njja mukuuma. Hadija simu wangu siwa kikacha fa abantu bange tata kubaagala. Ne wabula mbutufu buli muntu yandifunye ku sente. Ne wallahi. Nange tukwagaliza sente ofune sente ziwooma. Sente ewooma ng'ogiina. Mubonyabonya. Ate tutya? Gaga mubonyabonya. Katende saagala tokolime. Kati obanga agamba nti omwana agenda kukola nti ziriza zanaakola gwe yalinga kyengezaako okugamba mu mbeera bwe tuli ne Hadija. Njagala nsooke ngutegeeza oli musajja naawe oli musajja oli mukulu. Wadde Allah yagedde n'ofiirwa omukazi abakazi si bangu. Kati nkunnyonnyola nti ebigambo by'okutugoba mu nnyumba n'oŋŋamba nti mugenda ku mbaga. Bwala kiba kijja. Bwala kiba kijja baaba. Eky'embagga n'ekyenju kye kyasooka. Kati maze myezi meka nga kugamba ku by'ennyumba eyo. Weeteke mu ngato omanyi embagga lyemaze. Omanyi embagga lyemaze. Tujja bimaliriza byonna Katende. Bw'olita gwentana olikwata. Sinza kuvaamu wonetaagira. Kati kyoga nti omukazi atugoba mu nnyumba mugambe nti nno embagga emale kuggwa. Gwagoloza soba kiwuli. Wala waffe. Ani amanya? Mugamba amanya go toyogera. Amakulu ani mwako bekosali na makula. Kati muwala waffe ekintu kiri eki. Kiri kimu. Leka jjabeerewo mu mbeera zonna. Godde mu kyalo. Kati ekyo kyekinneewuunyisa lwaki nzira mu kyalo Semakula nga wooli. Maama gyali kuuma oluganda eri mu kyalo. Njabeerayo. Ati kati maama mulwadde mugonvugonvu buli weekend mbajja kuba munona nga osobola okujja n'obeerako mu kibuga. Olina okubeera gwe muto waffe. Maama akwagala nnyo okusinga naffe. Obeerewo omulabirire. Bw'alwala onkubira akasimu ti maama agize atya. N'emmere mu kyalo si yakugula amazzi ga ku luzzi. Mazzi ga bwerere buli kibuga badde ogula kigule. Omuyembe ogugula ffe n'omugula naye mu kyalo yonna gyebiri. Manyi obwombi bwa muwogo ng'omusimi wali mu ggundi muwogo ng'omujja wali origino. Ng'omuwogo omusimaawo. Ne muwogo owo mu katale simanyi muwawino. Simanyi muli basezi mwagala gulya. Yabigamba dda fyene yabitugamba ate njagala mumanye nti Kitonsa yagula ne helmet. Ate Mavini ku sente ze mwamuwa ye yamugulirako helmet. Godda wali nti omanyi nnyo Mavini gwe Mavini omutegeera ku mukwano. Mavini nga agudde mulavu gwo omutegeera. Wane waffe nsula naye. Aliwa kati. Sinze mukyala we wandyagadde asulewa. Kati aliwa? Mu nnyumba. Nkolera ekintu kimu mpitya Mavini. Ku ddiiro ki? Bw'oba oyagala muganda wasigale ku mukolo nga mulamu. Gwe nve ne ku famire yammwe gimala leero. Nneme kuddamu batawaanya temugenda kuddamu kundaba mulamu bwo. Kitonsa tagenda kuddamu kundaba mulamu bwe. Maama amwe agenda kutuula alanname anveeko. Mpitya bwisi Mavini mukubeko eriiso eri ng'ali mu nnyumba yammwe. Bwe muyita ojja gwana ofe. Nedda. Ogenda zirika wano pressure mugenda kuba mumponye. Era tujja kuba kutukonye. Kati kino nja kikola
lwakuba nti oba nkutidde nti oba ngondera byongamba nja kukikola kubanga nja kwejjako twakukoowa okitegeera ne wano wandibadde tojjaawo kankwejjeko nkuyitire mu Mavini nze njagala mulabeko bulabi nti Mavini abeera wano Mavini gw'oyagala kamuyite muyite babe mujja kuba mumponyi honey babe Mavini ebyo abimanyi kyangu Tira emergency. Emergency. Hey. Ne man, Wow, you look good. Ondabye. Bravo, abulozi salamu. Buzi. Kiriza. Nesemakula twogera mazima okyalya muwogo. Okyalya muwogo semakula. Mabuzi mulio. Kati febo osindika tulye muwogo. Ne wallahi alhamdulillah rabbil alamin. Onzimba bino godga fedge tulye muwogo. Bino byenzimba byafefenna. Kati byaffe nanzimbifuniramu wakati buyo nsindise mu kyalo. Otandise mu kyalo gatta Uganda ku mukadde. Ati kunyonyi ne sente zintwala mu kyalo wallahi tiziriwo. Kati ate go ngamba nti sente ngenda kuwa sente. Sente zo bwera bwotyo boyogera ne era buwangamba. Sente si kizibu. Kati bunako nobanga afuuko. Sente si kizibu. Nze neewuunya omuntu webala asobola n'okuyamba n'asinga n'omuntu. Ate toddeeyo. Toddeeyo. Saakuyamba mu lumbe, olumbe gwa lukola. Kati olumbe lwennyini olwo wanyamba. Kale fine wanyamba naye soko kwata ezo. Transport. Kati sale nsobola yadde sirina kali. Oyagala kusenguka? Kwata. Nzireke. Sigamba nti ozireke naye kyangu nnyo nzireke. Kintu kyangu tandikire ku ezo. Emiggo 10 ejo. Tandikire ku ejo. Anti sente zo wallahi tezimala. Sente mekezi kumara katwogere ku ejo. Sokolete ezo. Sente mekezi kumara. Anti sente mekezi kumara. Kwaka njagala kati otegere nti Muganda wo wali sente azira. Sente mekezi kumara. Kati twongereke na kale. Ezo zikutusa bulungi. N'omwala afuneyo mutwalo gwana ali ako obuntu mukuba. Era tuzigate. Ono tato omwesiga? Jazimu so siri mubbi. Kati ndoza kiwedde. Ankati ezokozesa nga tutuse kuba kali ati kuba kali zino zijja tutwaza ku transport. Mu kyalo genda kozesa yoki. Muwogo taliyo. Transport yogenzo tuse mu kyalo. Ogenda kugula mazzi. Oluzi olukyalo oluzi lwaffe twasomanga ka mazzi teruliyo. Anti olaba nsagala ogere ngali mu kibuga. Owulira kyenkugamba nti kati nawe mbeera nga bobaddike nawe ogimanyi tofitinga mu bulungi era ne kasukali. Kasukali ko yogedde ko kasukali yogedde. Kasukali ko yogedde. Kasukali yogedde ko kasukali ko yogedde. Neche sagala mbo fitting. O fitting oja ku fittinga yo. Kati nze ola sema kwa nange waliwo ebinnuma. Oja fittinga yo. Waliwo ebinnuma. Kati n'okozesa abantu abebbali. Nga nange emirimu gy'obawa wallahi nsobola ogikola. Ku site. Osobola okuma ekizimbe. Najja ne kunyonyola kino kyekimu. Omulimu okusobola guno gw'okukuma ekizimbe wano. N'okuma ekizimbe. Okusobola okubeerawo nga bwe njiye ekyo ekiddako bwe batono. Kati ebintu tubisengu ogane kudda mu kyalo kubanga waliwo room. Odde ku site wano. Kati sinza kulagira kuba kati gwe ngamba omulimo okudda mu kyalo n'okudda ku site wawo kyosinga okwagala kikuwa emirembe kyekiriwa. Tukume ebintu byaffe wano. Nsobola okubeerawo ku site. Nsobola. Abaye mwongeremu amaanyi awo. Kati mukole nnyo ate ne Misiri mugamba akadde konna nfunye omupya agenda okukola awo. Ate nga wa famire. Bw'ateerwanako mugobye. Kati ate nze tolina kuntwalanga mu pakasi. Gwe toli mu pakasi. Gw'okuma byaffe naye njagala omutayimbwa egubulira nkugobye. Yawula Oluganda n'omulimo ngenda kusasula. Nesemakola ate nteekamu katiba ono mwana waffe ebyeyogera. Jangu muleke gumulabira. Kati kyenkugamba. Kati omwana ye omukkiriza okujja okubeera. Omwana kajja abeere waka. Naye njagala nkutegeeze kasooka abeere mu mbeera zenkugambye ziri ez'okubeera ng'omuki ng'omukozi. Kintu kyangu nnyo. Emirimu wakasi mingi. Gwobeera wano ng'osobola n'okugenda n'omulabako. Hadija sooka omundekere. Nze Hadija simutya. Gusooka omundekere. Anti olaba sikigaana.
n'ekintu omwana kubanga muko kitegeeza nti alina byagenda okusubwa ng'akola. Omwana ngenda ku making sure nti asoma ewaka emirimu gitwala ssaawa 2 ssaawa 3 omwana agambye akola evening. Nze omukazi gw'ogamba okubeera n'oyo omukazi mumanyi mukazi si mwangu. Ajja kwanguwa. Ojja kuwulira ajja kwanguwa. Leka omwana ajje. Ne bwajja olwaleero akawungeezi ajje. Ekyo kiggwe. Ne bwajja akawungeezi ka leero ajje. Kiwedde. Kale akasimu ko naano na kanone. Kasimu ngenda kakuwa. Tugenda wali ku gundi nze akasimu nkakukwasa nze kennyini. Tugenda bwetunda ne mukwano gyange tuna amasimu. Ng'oli aleta amasimu original kuva Japan. Bakugana nti gundi. Kikiwedde. Neera kubeera tuzze n'enjala ng'etuluma zo baba sijja kulimba. Wallahi tuzze enjala etuluma. Tuzze enjala etuluma. Olala mujjanga mulidde. Olala mujjanga mulidde. Zezange. Ebyo byanjawulo. Toyanze ba. Kale. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Barakallahu. Nze wafikum barakallahu. Nze mbeerawo. Kati omulimo ngukuwadde ku site wano. Kale inshallah. Inshallah. Linda kugwa abantu bafa omusanga omusajja ngagenda kutuka. Hatya. Musansa wo ku nkulumu ya kabaka awo ng'oyingira ntebe ly'olyawo. Otegeddewo ku biwologomaawo. Otegeddewo ku biwologoma. Nze ntegeddewo nyonnyola abana abatamanyiiwo. Awo ku biwologomaawo ku nte y'efooti awo. Awo otegeddewo bulungi nnyo. Awo ng'oyingira bw'oti Mbalala road awo. Wano ng'ebusega ekibuye. Awo simba basi z'Abaganda. Otegeddewo bulungi. Nfunawo. Awo kati abadde akutukidde ku welokaamu. Kutuka ki? Nagamba nti mumanyi ddagala. Temukyalya byennyanja. Mutandika okulya ebyennyanja kuba bw'okwata eggi ly'ekyennyanja. N'oligattamu amasavu g'ennyama. Osobola okukola kabondi okusayidi ow'ettaba. Bw'oba olina omwana alina nabbuguma. Osobola okukwata amagi g'ente. Okimanyi bulungi ente eriika. Nga njibanyi. Ate munayize wabwe tezibiika. Naye ng'olaba gyekyo abantu butamanya ddagala kubanga bw'okwata amasavu g'omusu tagakola kye tuyita fats z'ennyama n'onywako n'owona obulwadde bantu butamanya ddagala ze mbabuuliranga. Banage, don't try this at home. Terms and conditions apply. Do it at your own risk. Naye kati mwerabira bannange subscribing to TheKitonsaz. Subscribe, follow, comment, like, share. Akada kikulu nnyo. Kakunotifying okutegeeza nti TheKitonsaz kati bakoze ki bataddeyo. Tegeeza mama, tegeeza jjajjawo, kojjawo, baabawo, mama w'omwana, jjajjawo, mujjawo, yenna gwe wakyawo. Nti munnange TheKitonsaz bataddeyo. Era munnange omugambe kyeyalingira mugambe tosubwa kandi tokalabangako. Tobeera wattima. Kojja wa jjajja wa ssengaawo mu anko wo mutegeezeeko atigambe muganda wa nnyoko abeere ng'akola ki ng'asubscribing. Okitegedde era ka notification ako kakuyambako okutegeera nti buli lwa Monday ssaawa 9:30 tuteekayo, buli lwokutaano ssaawa 9:30 ne tuteekayo, n'olwokusatu nga tufunyewo challenge nayo ne tukola ki ne tuteekawo. Kati ennaku zikwate Monday 9:30, lwakusatu ate anytime 9:30, Friday 9:30. Mwebereremu. Tell your judge to tell your mama to tell your uncle that TheKitonsaz is alive and kicking. Thank you for coming.